Zone chikumi katonyeza msa Radio 7 era kari abajikurubo mukama kabali live nga tusinza mu kibuga Masinde Baroso ne Masaka tuli ku chikumi mobili katonyeza msamvu Radio 8 bana Masaka tuli yao mu kibuga Masaka studio afewezire za Radio 8 bana Masindi tuli mu kibuga Masindi entire Bunyoro parts of northern Uganda West Nile Greater Nakaseke mutufunira ku Radio 7 but we are interconnected Radio 4 tuli Kampala tukwatagana Radio 7 wamene Radio 8 Masaka Prophet Kiganda gwendi na ye yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa ejemirimu kola kwabo abagala okugenda ebweru omuntu okozesebwa amajini okozesebwa Citrani byo nambikolako sobola okozesa enamba zolaba ku screen ebanga dene muli maze muwulira waliwo obwannabbi obukolebwa abasumba bannaddiini bannabbi baposo bani and munga nti bituufu si bituufu bo bawuliziganya ne Katonda ne boogereziganya oba nedda and that's why lero essaawa eno gye nnina ku mpewo leero sazeewo okunoonya ku Prophet Michael Kiganda twaliko naye wano abantu ne musigala nga munkubira amasimu nga mwagala namba ye mwagala contact ye ekirungi waali leero so saagala Prophet ave kumpe ate onkubira nti ate ebyo sibikola. Listen very attentively. We are asking a big question. Bulimba bitufu bogerezeganya ne Katonda lwaki bogere bintu lero encha ne bibeerawo. How does that happen? Studios Prophet Kiganda wali sebo tukwaniriza. Nesimi okulaba okulabako era na ndi musanyufu okoma wo wano ebanga libadde liyise dene oba bize nkusanze wagejjamu Adam mama abana akulabirira alabirira self contained yanfaako ekyo kyamaanyi so nebaza Katonda nti tugenda kubaako bye tuddamu well muli mutya Prophet ndi bulungi omanyize siba nabezibu buli wenjogera nawe obeera musanyufu ndi musanyufu anti kati omanyi Adam gwe kyotamanyi bw'obanga oli connected to the source of power ebibatiisa tebintiisa bye mutya sibitya because manyi kye mutamanyi kakati enjawulo gwe the fear for the unknown is so real to you otya nnyo naye kati you see buli woba ne Prophet mba nkuyambako okusoma amawulire ag'enkya n'ogasoma leero so kati I'm contented because you know what will happen I know what will happen to Adam after here because I don't know exactly what will happen. Kakati gw'otambulira mu unknown you are in the dark era nsoka kusaba kumacha mukama nsasira simanyi kijja simanyi kyoleta but you see Adam obulamu bw'omwoyo bukwewunyisa Katonda tatondangako nseno tutambulire mu kizikiza Katonda tatondanga bantu be bayagala ennyo bafaako ennyo balabirira bakuuma kino na kino na kino ate bamale batambulire mu kizikiza anti ati yatukweka abinaabeera wengi listen Adam aba Yesu bakyatusinikira bana no nange nalowoozanga nga ggwe nga ndowooza Katonda yeekweka Katonda muzibu nnyo bayimba n'ennyimba unfortunately ate abazimba bannaddiini tebyamukama bibuzaabuza ebyamukama tebibuzaabuza manye ebintu byamukama olumu bibuzaabuza ebintu byamukama tebiyina kubuzaabuza naye gwe obuzaabuzibwa no missing frequency kati ne mubanga temutegeeraganye akugamba nokola kirala so it is the confusion between communication. It's a communication problem. Bwe nkuyigiriza Adam how to hear from God ogenda kulaba abaleekana bano abakuba endulu nga bamala budde munange nga boogera ebyobutamanya bati nga basajja bakulu
bayina abaana ninubatunulira nobasaasira abamu mbalumirirwako ate obakyaza wano Adam abakuba enduulu nkulaba wano obakyaza basajja bakulu bayina n'ebirevu basenya n'amannyo naye nga byeboogera tebiri founded, it's not truth founded. So kakati nzize nkuyambeko Adamu ebintu bya Mukama tebibuzaabuza. Let's get that right. Kakati olw'okubeera yamanya nti mujja kwebuza amagezi abantu omanya omuntu kintu kizibu ate kati wano sikuba nakuba yategera tujja kwebuza amagezi exactly kati nasindika abaweereza be so kakati wano nze kyenkola Adam kwe kukuyamba to bridge that gap to bridge that communication gap. Okay, Bridget, help so me. kati Katonda teyasirika teyabavaako teyabawaayo so alina byakola alina byayogera akozesa abantu be awoninga endwadde ezinajja muzifunire eddagala basayantisi bamwe babeeko bye bavumbula ayogere obuzibu obunaababunaabawo you know asobola n'okuga Adam toteeka sente mu campaign naye kati gwe excitement nekutwala ugenda okkakkana nga kikubye ennyumba ogisinze you know abalala bewola looni ze batalina kwewola ogambye bino bikyamu bino biriwa bino bindake Adam ebintu bya Mukama bibuzaabuza mmwe abatabimanyi okay bibuzaabuza abo abatamanyi nkola ze kakati kikakatako okubeera nga toli omu kwabo abatamanyi nkola abajega abatamanyi nkola ya Mukama Mukama tayagala weewole looni ekulemu okusasula atoyina sente zigenda gisasula weweewoledde era toyina sente toyina sosi ya kusasula no tayagala ogwe mu buzibu osingeyo ennyumba yo abaana bo babule we basula. Okay, Mukama signs naye enjawulo Mukama ayogera ati kamusomesa mu dakika ntono Mukama akoze olulimi baluyita symbolism mubonero ayogerera mu bubonero kakati olw'okubanga ayogerera mu bubonero wano we waba obuzibu because these symbols are subject to interpretation oyina buvunula. Okay, so kakati obuzibu bw'abantu okulemu okuvunula obubonero tebayina ate kukirabanga bulemu because oli bwavunula obubonero Mukama bwamulaze then they make sense of these symbols najja mu conversation Katonda alina byatulaga on a daily. Oh yes, every day and you ignore no enjawulo abamu babuignore bali sensitive Paulo ya Adamu n'ekiganda tewali kintu kyonna Mukama kyendaba kyandaga n'ekitwala for granted. It doesn't matter how big or small it is. Any communication from the Lord, it is as important as the oxygen you breathe. Ngakabonero ki? For example, abantu mbalaba bakola ensobi nnene ne bayingira ebyobufuzi because it's the season. Nzo omukuwa bagala okuyingira ebyobufuzi. Bwe tuva wano mbuuza ngenda kwesimba nakifuma tujja kusabira anti gwoli mukwano wa prophet so wadu osomesa ku bubonero nga nkuga nti abantu bapaala bupaazi tebawuliriza warnings kati ate obwo bwe buzibu obunene. Adamu Katonda akuwoninga ku business gy'onookola omukyala gw'onoowasa oba omwami ne gy'onoosula. By the way abantu balowooza bw'ofuna sente gwate sente z'ogenda ogula ekizimbe enansana oba emmengo oba mu lubiri oba whatever, but the truth of the matter is Mukama ayina waakwagala obeere kyova olaba abantu balina amayumba naye tebalina maka
bibiri byanjawulo n'amayumba osobola okubeera n'ennyumba ennungi nga toyina maka. Why? There is no peace mu makaago. Naye ng'ate kyatandikira eri kubonero bw'otafaako. In most cases abasajja bwe bafuna ku ssente balowooza is all you need. All you need is money. Wake up, make money, make money, make money. Which is good because it's the blood really. Sente zisalawo abantu bwe bakwandolinga sente, you know. But ekisinga obukulu era tomala gagenda mu bintu bino. Obuzibu bwonna obutuuse ku mwana w'omuntu kubanga ya ignoring. They ignored the voice of their maker. Obuzibu bwonna obuli ku nsi kuno. For example, omuntu ajja n'afuna accident. Naye nga tennaba accident waba wabaddewo communication. Naye mmwe mukiyita kintu. Ekintu so kyaŋŋambye. Tolinnya mmotoka eno. Kati mmwe mukiyita kintu ekitalina linnya. Now that's where the problem is. Gwe kyoyita ekintu nze nga Katonda yaŋŋambye. Then we must be cautious. Kakati yenjawulo. I'm very conscious in every step I take in life and even on, you know, daily things, basic things. Ogenda kunoonya mulimu baakuyisa for interviews. Papers, documents onoziteeka ugenda okukyanga toziraba weziri n'onoonya nezibula n'oyomba. Naye nga Katonda ayinza okubanga akutaasa. Anti kakati olw'okuba nti mmwe mukiyita kintu, of course kintu kitegeeza ekintu ekitategeerekeka. Niye teri kintu kibi ng'ate kikuwooninga ku lw'obulungi. Does that make sense? Yes. Kitegeeza bwe wabaawo ekintu ekikuwooninga nti tolinnye emmotoka eyo era n'otagirinnya abagirinnye bonna ne bafa. Kitegeeza ekintu ekyo kirungi. So kati nga gwe omuntu ali mu bulamu obw'ensi eno kikukakatako okumanya ekintu ekyo kiki. Kati awo abasamize bwe bagaa nti bajjajjange. Emizimu gyewaffe. Naye Abaganda balina olugero olugaa nti oteŋŋentera busanga asaba oluwanga obulamu. In other words, emizimu tegigaba bulamu. Gyafa najjo gyagala obulamu. So there is a superior power. A superior power. Now, amaanyi ago gava ew'omutonzi, the creator, your maker. Kakati olw'okuba amanyi ekinaakubaako ayogera naawe before. Naye bw'ogaana okuwulira, he manipulates circumstances. Abadde alina okkeera ne weebaka nnyo. Olwo n'oluwona. Abadde agenda okutegeka essaati y'ogitegeke n'osanga ng'emmesagi rumye. Abadde agenda olowooza olina okkeera bakuba akatayimbwa, empapula wazitadde ne zibula n'omala 1 hour zinoonya, such that you are late, such that obutemu buyitawo, obubi bukuyitawo. Like abantu bawona buwonyi. And yet osobola okukitwala, you can master this communication. Nomanya nti ono Mukama ngamba nedda ery'ettaka lya mpewo togula. Kakati abagagga ababasinga bayina kye bayita, you know, tuning to the frequency. You tune yourself. You attune yourself. Bwe bukya ku makya nga agenda kuwa sente n'akeera nga yasuze ne mudu ekusasula, ne bukya nga mudu ekyuse tasasula. Diru ne weebanga eri sokiriya buuza honorable ajja kupole. Takuwa wategedde oluganda omukyala aganye. Naye kambeeko kyenkola next week. Omubira takwata. So kakati abantu bonna abali attuned. Obulamu, by the way, obulamu buno bwolaba Adamu gwe nkubuulira, obulamu buli spiritual. Senga okeera ku makya nga gyogenda omutima tegwagala. Nina mukwano gwange ali mu byamizannyo kati ali mu field ndala. Naye baali bagenda ejjinja eyo, ojjukira abamawulire abaafa ejjinja awo, almost 4 of them, Lugazi around there. Yali alina kuba omukubbo. Kakati batuuka ku New Vision yawo, bamukubira amasimu yeebaka nnyo. Atakwata. Nga takwata. Bamukubira amasimu. He was late by 1 hour. Baninga bagenza.
kakati naikoba nange nade nyino gende lugazi ayambuka ayimuka ayambale anabe abinye boda abakubira bagaba naye ntuse wano mu industry area namugati fe tugenze wakereye nnyo abagaba naye muninde muli bantu kitya atufe tukulese totukereya kumbe bali bapapa kuyingira kufa one ekyamutaasa yebaka nnyo omwajja kiyita sleep naye nze nja kiyita busaasizi bwa mukama ye yamuyamba yebake nnyo naye obubonero bwali babumuwadde n'atabutegeera kati nga the only option in his life was to cause deep sleep, unusual deep sleep. Yebake nnyo alisa late by 1 hour. Era bwe bamuleka naga kati sikyayinza kulinnya taxi mugende kale. A few hours later tukuli abadde mu motoka tawonye. Kakati accident ezo siza tezibeerawo bubeezi wabeerawo communication gye wa misinterpretinze oba gye wa ignorinze. It is so true on every level of life. Nkugambye from your girlfriend omukazi anakutawanya oba omulaba you just choose to ignore the red flags. N'abakwana abanoonya abakyala n'abaana omukazi anakutawanya oba omulaba bwe mugenda okulya emmere n'owa tip muntu akuservinze naga how much is this why 20,000 no those are red flags. Those are red flags. Ntiononno katula kebisebuka nekati muli so blinded by love ebyo temubitunulira paka ngamaze okuteeka ebyapa by'ennyumba mu banka ate n'okabirira abasumba nalaba nti omukazi tambeerere mwangu naye abasajja bwe muba mulaavu amagezi gava waggulu ne gakka wansi ku kitundu ekirala sijja kigamba kitegedde kale kastori musajja so mukyewale mukozese obubonero Katonda bw'abawadde. Ekyokubiri Adamu nga tonnafiirwa ssente wabeerawo communication mukama gyakoze n'ogignowalinga. Buuza abantu bonna be bafeze ajja kuga nti naye nali sikiwulira naye nenga kale kantale afia ng'omusajja but ogenda kutala afia until when emikisa egimu egya ssente bwe gujja kutwalira emyaka 10 okudda. Therefore oyina okubeera careful on even how you make decisions ng'omukisa guze. Ekyokusatu Katonda ayogerera nnyo mu bakyala shockingly. Mkyala nagamba eki kati bakyala bammwe ate be mutabuulira toyagala owewaka amanye naye Katonda yeewuunyisa mu Bayibuli omwo anti kati twogera Bayibuli kakali omanyi omukyala wa Pilato ye musajja yali judge ye yasala omusango nti Yesu bamukomerere Poncio Pilato kakati naye mukyala wa ekironga yibase komerera is an innocent man. Najja nabuulira bbawe jjaji naye mwami nabadde nebase nendabe omusajja ono ngali innocent tomusalira musango. Kakati we wajjira eri story bwagenda n'abuuza abantu n'abagamba mbawani mbawe Yesu oba Barnabas omubbi abantu baga tuteta omubbi kati Yesu ne bamukomerera era najjayo amazzi n'anaaba naga nti omusango n'omusaayi gw'omusajja ono gubeere kumwe n'abaana bammwe nze munaabye simuyinaako musango. Naye ng'ekirooto mukazi ye yakireeta. Now Katonda ayanguyirwa nnyo communicatinga n'abakyala basobole okwogera eri emitima gyammwe because when every man is in love they listen. Kakati ensobi abasajja era gye bakola lwana ateeka ekyapa mu nnyumba tayagala omukazi n'abaana bamanye. Abaana babiyingiramu nga kooti emaze kutowa order nti ave mu nnyumba naye nga all along abadde akukuta. So message yange enkya ya leero mmwe abayina abakyala abafumbo mubawulirize naddala nga wawasa mu famire ewasikamu naddala nga wawasa
omukyala akusimba ajja kukozesa omuntu ali next to you, that would be your next of kin. Agana mwami okay okigendamu ekyo olaba abakyala oleeta buleesi omuntu ewakanaga naye okay kimpaddemu obuzibu naye mukwano gwo simuwuliramu mirembe gwe ne weekalakaasa mikwano gyange tabagala tobagala eno nyumba iyo nakuwasa buwasa naye ng'ayogedde ekituufu wange Kimbowa Rollins ono mwogezi wa kitongole kino okubeera nga tuwulira kiki batuledde olunaku olwaleero biki bye balina nteekateeka kyegenda maaso era waali wano kakulamuseeko tubeere nga tutandika butereevu nnyo sebo tukwaniriza nange nsanyusa okukusinkana muganda wange weebale kuweereza ggwanga abawuliriza abaffe musibye mutya basebo ne bannyabo katusuubire nti muli bulungi abalinamu obukosefukosefu tubakwasa omukama abayambe n'okusomooza okw'enjawulo ate n'abafunye ebirungi nabo tubeebalizaako beebale kutambula ne rediyo eŋŋanzi ate rediyo etambula n'okumanya ggwanga buli mutya tuli bulungi sebo oli sogirabanga bweziraba mu ngeri yanjawulo naye olw'okuba ffenna tulinamu aspect y'amawulire nyinza okubagirabanga bweziraba okay olwakadde oyogerera Uganda Bureau of Statistics UBOS oba WUBOS kiki Uganda Bureau of Statistics tugenda kwejjukanya bwejjukanya ekitongole kino kyatondebwawo etteeka lya Parliament erya 1998 nga kyaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza ku bibalo n'obikuŋŋaanya ate n'okubifulumya ebibalo ebyo nga bye tuyita official statistics mu ggwanga lyonna era bw'oba olina kyoyagala okumanya kyemmanyi gwe nga munnamawulire ntera okulaba okozesa nnyo statistics waffe oba ebibalo byaffe kyekitongole wejja ekibalo kyetuyita okay so saagadde nnyo tugende mu byaluzungu n'ebyokubala kuba bijja tubuzaabuza naye mu bumpimpi bibalo nga ki ebibalo nga okubala abantu omuwendo gw'abantu gw'abantu okutegeera mu Uganda tulina abakyala bameka abavubuka abali wansi w'emyaka 2 bameka bwe ebibalo bwe bityo tulina n'ebibalo bye tutera okukola buli mwezi ebyebbeeyi y'ebintu mu ggwanga naye ng'eyo tulondamuuko ebitundu bye tukoleramu bw'oba ogoberedde buli nnaku z'omwezi 3 oba 31 tufulumya ebbeeyi y'ebintu nga bwekoze nga bweyimiridde tulina kye tuyita savo ojja kunyamba ebimu obiganda yanyonoona kati okunoonyereza tuyinza katugeze singa twagala okumanya abantu bameka abawuliriza radio 4 ne tusalawo ne tugamba nti mu Kampala tugenze mu ggombolola y'e Makindye ne tulondayo oba parish ng'emu ne tugenda kugamba yo nga tulondayo bulonzi eyebeera survey era emabegako awo omwaka oguwedde twakola survey gyenyinza okubabuulira eyamanyika ennyo yeyo embeera y'ebyomusujja gw'ensiri nga bweyimiridde mu ggwanga so tukola surveys ezo tukola ne censuses ensonga gye tugenda okwogerako olwaleero ekikuba k'otusaleko ng'enjogererako sinafweri lwaki otusazeeko ate namwe nemukkiriza okubasalako so leero tuzze tulina enteekateeka egenda mu maaso y'ey'okubala abaana oba abayizi amasomero n'ebigendera ku masomero gye tuyise baseline education census
tugambye ekigambo census kitegeeza okubala ebintu byonna mu ggwanga lyonna. So eno si survey, kubanga omuntu ayinza okugamba tuwuliddeko nti mwakola dda survey, naye survey twagambye tulondamu ebitundu ebimu nga tunoonyereza, tulondamu wamu nawamu si buli wamu. So kakati baseline education census tukwataganye ne ministry etwala ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga. Census eno yatandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwokuna, era radio phones jukira nga tetunnatandika ate twayinako ne press conference. Minister amyuka maama waffe atwala ebyenjigiriza Dr. Joyce Kaduchu n'atubuulira ku nteekateeka eno. So enteekateeka eno egenda kubanga etwaliramu amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini. Enteekateeka eno tugenda gikola mirundi ebiri. Twatandikidde mu Greater Kampala. Greater Kampala tutegeeza Wakiso, Kampala ne Mukono. Kakati ng'ebyo tutajetinga nti taamu eno weggwerako gyemanyi nti tubuzaayo wiiki ng'emu egweko tujja kuba tumazeeyo amasomero ago. Luno olusooka oluwumula olwokubiri bwe lutandika, okusoma okwataamu eyokubiri bwe kutandika, awo tulyoke tubune ebitundu by'eggwanga ebirala byonna. So tubadde tujja twogerezeganya abakulu b'amasomero ensonga eno bagimanyiiko. Katono nnyo. Njagala atuuliza tufune bulungi. So enteekateeka mugise baseline education census 2025. Yes. Good. Yaki? Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Enteekateeka eno twagala okumanya ebibala ebituufu mu sekita ebyenjigiriza. Bwe tunaamanya ebibala ebituufu bino biyambeko okuteekerateekera okulungi mu minisitule y'enjigiriza. Bulungi nti tubalina amasomero ng'ewaffe Emitiana eyo. Osobola okusanga ekyalo kuliko essomero naye essomero eryo teryalimanyi, naye ng'ate liyigiriza abaki? Abayizi. Essomero eryo tetumanyi basomesa bameka balimu. Essomero eryo tetumanyi bayizi basoma biki, bye beetaaga okukozesa babirina okugeza nga laboratory, oba nga computer lab, oba nga dormitories bazirina bwe liba lya kisulo. So ekyokubiri tulina okusoomoozebwa nti tulina ghost teachers amasomero ga gavumenti, masomero gonna, kubanga ghost teachers tebabeera declared masomero ga gavumenti mokka. Ne mu private school teachers declaring ghost teachers. Masomero abasomesa basobola okwanda oba head teachers basobola okwanda declaring namba z'abaana olw'ensonga ez'enjawulo. So kakati enteekateeka eno egenda tuyambako okumanya nga bwe tugambye wali ku census bw'oyagala okumanya abayizi bali bameka mu ssomero, batambula batya, oba basoma tikyasomesa. Adamu simanyi oba gwe ekyalo kyewammwe wali olabyeko ebyewuunyisa ate nga bituufu. Osobola okusanga ticca y'omu ng'asomesa amasomo 4 neweebuuza ye yasinga oggakugukamu. Subjects nnya. Ticca omu ng'asomesa subjects nnya. SST, English, Mathematics, Science. Kakati bw'ogwa kunze kimbo atayita bulungi Luzungu, sayita bulungi kubala nosanga mu kyalo eyo nsomesa abaana zonna. So twagala okuyambako okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza n'okola enteekateeka ennungamu mu byenjigiriza. Akalala akensaba nnyongereko awo, enteekateeka eno egenda kutandikira ku nassale, kuva ku nassale paka ku kibiina ekisembayo waggulu, kasita kibanga kiri mu layini yaki
ya byanjigiriza. So kitegeeza kino kigenda bayambako okutegeera omunomwendo gw'amasomero gennyini agali mu ggwanga. Yes, kubanga kati bw'obuuza tulina amasomero ameka tuteebereza nti gali 7,600 gonna mu ggwanga, whether primary or secondary oba university oba vocational. So tetuli emitwalo 7 tujjewo okuteebereza okwo. Twagala tube nga tulina ebibala ebiki ebituufu. Yes, so maybe for clarity masomero ki ge mutunuulira, level ki ez'amasomero ze mutunuulidde ze muli okutambulamu? Okyogedde, but just for clarity. Okay. Mubala okuva wa mpaka wa? Tubala okuva ku nasale twaliramu ne daycare. Kubanga oli ayinza okutandika essomero lye nga si nasale naye ng'alabirira baana daycare. Kakati daycare nze nkimanyi nti abantu baba bayambako abazadde abatalina bakozi okuuma abaana, eryo teri basomero. Okay. So nasale, kubanga nasale twagifuula nti nayo level ya kusoma mu ggwanga. So okuva ku nasale ye P1 okutuukanga ku P4. Kati okuva awo tugende ku upper primary, then tugende ku secondary schools level zombi on A level, then tugende ku university, then tulina ne education gye tuyita vocational education. Mikono. Bayiga ebyemikono ebyemitwe bwe bityo. Simanyi oba n'emitwe tugibalira omwo. Okay, vocation tugimanyi nti okusinga tuyambako okutuyigiriza ebyemikono. So zezo level ze tukoze eki ze tutunuulidde. Okay. Yes. Good. So meaning to get you very well, nursery, pre-primary, primary, secondary, vocational and higher institution, universities. Yes. Universities bugendayo. Yes. Okay. And you said for now, mwatandika dde? Twatandikanga 7 mwezi guno gwokuna. Okay. Mukyala bukyazi mugwa bugwi mu buli ssomero bamusobola kuwandiikira amasomero gano. Kakati Adamu kwagala nnyo kubanga oli musajja mugezi. Ekisooka kya byonna enteekayo yonna bw'eba enaakolebwa ng'eno tetugwa bugwi. Tulina emitendera gye tuyitamu. Omutendera ogusooka tumaapinga amasomero, ogwo gwakolebwa dda. Kati omutendera ogwokubiri tulina ttiimu ejja neeyogerezeganya b'essomero, kubanga tetwagala nteekateeka eno ate tataganye entambula y'emirimu ku ssomero. So ttiimu eno egenda nesinkana omukulu w'essomero ne boogerezeganya ne bamanya timetable bweyimiridde. So ne bakola appointment. Nga appointment eyo basically fe tutunidde n'okubanga efavoringa ki essomero, timetable y'essomero nga bwe litambula. So tiimu neegendayo bwe baba nga bakkiriziganyiza abagenda okubala ne balyoka bakola ki bagendayo. Yes, era wentwala omukisa guno engeri gy'okinyonnyola kirabika nga exercise eri very friendly. It must be a friendly exercise. Some people may interpret it nga sinister motives. The good thing you're here. Assure them so they can really understand nti ebigendererwa actually birungi, si bya kubasalira misango, si bya kubaggalawo. Kakati bwe twogedde ku by'aba ghost teachers, ne twogera ku masomero agatalina license. Ekyo is a fact, si kya bulimba. Puliane mukulu Frank Gashumba abyogerako, ali so passionate ku bintu ng'ebyo. So abakulu b'amasomero, abazadde, kubanga abazadde bali affected, and they are key stakeholders. Abakulembeze bonna mu bitundu njagala bakubira omulanga tebatya enteekateeka eno tetuze kuvunaana wadde tusobola okuvunaana, naye twagala tukole ekintu ekigenda okutuyamba ng'eggwanga ffenna awamu. Nti bwe baba bazze ku ssomero
tukole declaration entuufu oba tuweeyo bwino oyo omutuufu tetubikkirira ate tetulimba kubanga mu nkomerero kigenda kutuyamba ki fenna ensonga endala juzi ewakiseeyo waliyo case omukulu omu yagenda essomero teyina biwandiiko n'ayagala aweeyo akasente bajja basiba bannaye kubanga tugambye teri gwe bajja kukola ki kugalawo teri gwe bajja kuvunaana so tubeere balambulukufu kubanga twagala bwe tukubuuza okugeza olina abaana bameka nogamba mpiwa ninamu abaana 2 ate ng'olinamu 3 bagenda kuba balaba balabe nti tebawera so tube bamazima tubeere balambulukufu tukolaganire wamu n'abajja okutubala ate tukolaganire wamu n'abajja okukola appointment kubanga bayinza okujja n'ogamba nti abaana abamukamba kweke balenga ninaki batono so tubeere balambulukufu mu nkola eno tusobole okufunamu kye twetaaga mwatandanga 7 omalirizanga mmeka olw'okuba tutambula ne kalenda z'amasomero tusuubira nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga tujja kuba tumaliriza eggwanga lyonna omuntu ayinza okwebuuza eggwanga ddene nnyo mugenda kukola mutya tulina already team ba man power abantu abagenda okukola omulimu guno batendekebwa so naye lwakuba tulina okulaba nga tutambula ne kalenda yaki y'essomero nga bwetambula naye bwe tunaaba nga tulinamu amasomero ge tunaabamaze eyo mu bbanga eryo kubanga tugambye tulina okuba nga tukolagana n'abakulu b'amasomero tusobole okutambulira ku convenience yaabwe tugaane kutaataaganya byanjigiriza nago tujja kuba nga tugakola ki tugamalayo naye nga pulaani nga bwetambula tusuubira nti nga 3 June tujja kuba tumaze enteekateeka era yakola so tekinologi yono tukozesa bu tablets lwaki tukozesa tekinologiya okutuyambako okwewala ensobi mu biinaavaamu kubanga bwe nzijewo Adamu nzijuza olupapula wandika erinnya Adamu Kungu bwe ngenda ku sex nenteekako female ate ng'oli musajja kakati ensobi eyo bwe mba nkozesa tekinologiya bweyingiramu endagirawo mangu erinnya bwe liba lya musajja sex erina okuba nga eraga male so kyekimu ku ebyo ekyokubiri kikendeezaako ne ku budde obumala okusengejja ebiba bikuŋŋaanyiziddwa so kubanga tulina enteekateeka tebinaaba bikuŋŋaanyiziddwa twagala bifulume ng'omwaka guno tegunnaggwako yesebo good well let's be a little practical muze yes ogambye musooka kusindika waliwo tiimu esooka mu masomero ne bakola muze saba information kyennyini ekwata ku ssomero ekwata ku bayizi ekwata ku basomesa ekwata ku support staff location exactly what do you want what do you ask webale nnyo webalire ddala ng'era bw'omenye amatabi ago ag'enjawulo ngenda kukwata ttabi ku ttabi abayizi betuyise learners information gye tubeetaagako esooka twetaaga amannya gaabwe ennaku zaabwe ez'obuzaale then ne twetaaga ekikula kyabwe ekyendowooza mu luzungu ye sex then eggwanga ly'omwana oyo kubanga tukimanyi bulungi mu Uganda tulina batali bannayuganda bannansi b'amawanga amalala oli ono munnansi wa Uganda then munnansi wa ggwanga ki yes ekirala twetaaga nini eno okusinga z'abazadde ku baana abatannaba kutuuka ku myaka ez'okufuna ennangamuntu ekyokubiri omwana bw'aba katugeze bali mu refugee camp babeera ne identification numbers ezo nazo tuzikola ki tuzeetaaga kakati mulimu n'abaana abalina kangeza obulemu ku mibiri nga betuyita special needs
bali under special needs kati abaana abo nabo balina okubanga bategerebwa. Okay. So kati omuntu ayinza okwebuuza lwaki tubuuza nini z'abazadde. Nini y'omuzadde bagirinkinga ku kye tuyita LIN, Learners Information Number. So ministry y'ebyenjigiriza yatandikawo enkola eyo okuwa abaana abasoma bonna ennamba ezo. Ekyokubiri, amasomero gaffe naddala mu bitundu wano ebya Kampala n'abatwetoolodde tubadde nga buli lwe tugenda ku ssomero batuwa foomu ne tujjuzaamu nniini zaffe. So information eyo erina okuba nga weeri. Okay. Then ekirala, abazadde bw'oba nga towangayo nniini tubasaba baziwa abayizi basobole okugenda nazo kuki Ku masomero. Waliwo eyabuuza singa ennangamuntu yambulako. Ennangamuntu yo si gye twagala naye twagalako ennamba eyo yesinga obukulu. Ekirala, waliwo abadde babuuza nti omwana omuto asobola okumanya amannya ge n'amanya bwino oyo yenna gwe tubuuzizza. Nedda. So twaclassify nze ti abaana okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyokutaano bagenda kuba bayambibwako abasomesa baabwe, ba head teacher, ba class teachers. Then abaana okuva ku P6 okutuuka waggulu tusuubira nti omwana oyo aba asobola okweyogerera ebitono bye tubuuzizza. Okay. So bw'aba tabisobola abasomesa weebali okubazadde bagane kuba nakola kinakweraliikirira. Then abasomesa nga baticha ekisooka kya byonna waliwo system gye tuyita teacher management information system. System eyo era eri mu ministry y'ebyenjigiriza naye nga ministry eyagala abasomesa bonna babeere nga beewandiisa ku system eyo. So bwe weewandiisayo nti Kimbwa Lawrence ne waayo details zo ndi musomesa wano n'ebirala nga bakuwa ennamba yo eyo ey'obusomesa. Okay. So ndowooza katugiyite ennamba y'obusomesa. So ennamba eyo tugyetaaga ku basomesa. Ne teacher bw'aba tagiina si musango nga bwe tugambye. Kubanga twagala tutereeze tumanye kati teacher ennamba eyo. So tukoze then manya obutonde bwabwe, nnini zaabwe. Ekirala twetaaga okumanya amasomo ge basomesa. N'ekirala ku basomesa twetaaga okumanya obuyigirize bwabwe. Okay. Tulabe obuyigirize bukwatagana ne byasomesa. Okujjawo kiri kye twayogedde. Somesa ayinza okuba asomesa amasomo 4 naye nga twebuuza yayiga biki. So ekyo kikulu nnyo. Then bwe tugenda ku bano bannaffe abayambako ku masomero tuyita non-teaching staff. Waliwo gye yambuuza omwogera non-teaching staff mutegeeza kimutubuzaabuza. So naye tuba twogera ku ba metroni, abayonja amasomero, abavuga baasi, mulimu abantu abo nga si basomesa direct. So abo twetaaga okumanya amannya gaabwe, ennaku zaabwe ez'okuzaalibwa, obutonde bwabwe, emirimu gyabwe oli gyakola mu Kimbwa okola ki mu ssomero lino. Tindi metron oba ndi abasajja babayita bati bw'ataba metron abayita batya bwe tunajjukira tunakibuulira oba nvuga baasi nvuga bayizi bwe bityo. Kakati essomero ng'essomero nalyo tulina bye tulyagaza. Okay. Era bwe tuddayo minisitule y'ebyenjigiriza yaleeta system eyitibwa Education Management Information System. System eyo baagala okutraining. Kakati essomero lyonna lirina okuba nga lyewandiisiza kobe wa private kobe wa government. Kakati bwe weewandiisa ng'essomero nti St. Peter's Primary School oba Ntinda mpa kyakulabirako. So essomero eryo baliwo ennamba eyo eri unique ku malala. Kakati twagala okumanya
masomero ameka gewandiisiza. So kyova olaba editicha bajja nga togiina togamba njirina n'oyiyanjiye nedda. Era bwe banagenda okukebera bajja kulaba nti tekola ki. Kakati beera mwanjulu kufa ogambe ennamba eyo tetugikola ki tetugirina oba tetuneewandiisa. Ekirala essomero weeri simanye Adamu oba oli wa mukisa mubi nga abantu abamu waliwo amasomero ge twasomeramu dda ng'amannya gye gali naye ng'essomero teririiwo. Gwe weesiimye nti agago gakyaliwo kati saazi nga tekyaliwo nga teririiwo. Nali nimanyiwa ekkulambiro lyaliwo ne banga ddene emyaka nga 2 nga weeriri but mu 2017 nirivaawo olw'ensonga emu oba endala lyo n'aliggalawo. Kakati essomero eryo oyinza okusanga nga terimanyikiddwa nti lyaggalawo. So operational status tugyetaaga. Kakati ekirala license kubanga tumanyi bulungi essomero lirina okukola lirina okuba nga lirina kati ekipalati ekyo kwekiri oba tekiriiko kiri wakiza obujja oba kyewasooka okufuna ng'otandika kyokyalina aba oli mu kwewandiisa otuuseewa abajja okuga nti tukyali mu process. Yes otuuseewa. Kakati bwe tuvaawo twetaaga okumanya essomero lino liriwa esangibwawa. bw'ogamba ekkulambiro tulina okuva ku kyalo kweriri paka waggulu ku district nga tutrackinga information eyo yonna essomero eryo weriri. Kensaba okwongerako ku basomesa kenneerabidde. Abasomesa tukimanyi bulungi nti mu ggwanga tubeeramu ne bannaffe abagwira naye nga bakola naffe nga wava Nigeria especially balaba ku universities ezimu wano bava Nigeria bava Ghana bali mu kusomesa abayizi wano. Yes nga naffe bwe tuyinza okuva ne tugenda South Africa okusomesa olina okuba nga olina work permit oba ekipalati ekikukkiriza okukolera mu nsi eyo. So kakati omusomesa bw'abanga katugeze mu ggwira tujja kwetaaga okumanya omusomesa ono alina ekipalati ekimukkiriza okukola mu ggwanga lino. Yes so okusinga yeyo information gye tusuubira. Kakati awo twongera okukubiriza abazadde abaana tubabuulire ebibakwatako. Okimanyi bulungi mulimu abaana ayinza okumanya nti alina emyaka 5 oba 7 naye nga tamanyi nnaku ze yazaalibwako. So ng'omwana oluusi tamanyi kutereeza bumannya ge. So yeyo information gye tusaba abazadde bongera okukubiriza abaki abaana. Well nzira mukiri ababalamu bajja banategeereka batya waliwo engeri yonna ebaawula nti ddala bano batuufu kubanga abafere nabo bangi basobola okuwulira nti waliwo enteekateeka egenda mu maaso ne beerimbiko baagala ogyenyigiramu. Ensonga eyo nkulu nnyo era naffe twakola enteekateeka. Ekisooka kya byonna abagenda oba abakola omulimu guno balina okuba n'ebbaluwa ebanjula ng'eva mu kitongole kya UBOS. Bwe bava ku bbaluwa eyo identity card ngira eriva mu ekwogerako ng'omuntu. Then ekirala identity card eyo twagyongeddemu akalungu akatonotono ne tuteekamu ka koodi. Kati bw'oba olina essimu eyaseereza ng'olaba oli byakugamba tebikwatagana bulungi osobola okugenda n'osikaninga ka koodi ako n'okakasa ebiri ku identity card eyo. Tetujja byogera kubanga abafere nga bw'ogambye bajja kgenda bageziwale. Kakati ekirala ababala bano balinako ababakulembera betuyita ba guides. So ba guides bano bamanyikiddwa mu bitundu ebyo amasomero mwe gakola ki ne ba head teachers babamanyi. So tubakubiriza singa omuntu abeeri n'ayagala kwetu yenna bw'abanga mugezigezi bw'ajja n'ayogera naawe ekimanyi bati balina psychology mungi osobola okulaba nti ono omuntu byayogera tebikola ki tebigatta tebijja. So tubawaabira eri ab'obuyinza. Information gye tubaweene eri secure bulungi. Information eri very secure olw'ensonga nti tulina etteeka lye nagambye erituteekawo
etteeka eryo bateekamu obuwaayiro obutukugira okujaajamya ebintu by'abantu kubanga bw'oba okwatagana n'ebintu ebikwata ku bantu n'ebintu byabwe n'ebigenderako byonna bw'obanga tosobola kuuma byama ojja kubanga okoze ensobi so abakuŋŋaanya ebintu bino batendekebwa era ne bakuba ekirayiro kye tuyita oath of secrecy ekirayiro ekyo tukikuba nti singa nzijewa Adam Kungu ne mufunako ebimukwatako ne maliza ne ngenda ku WhatsApp ne ntayipingira Kimbo ne mugamba ha Adam oyo omulaba bulijjo tulowooza nti musomesa mutendeke naye si mutendeke Adam bw'ategeera ensonga eyo oba omuntu yenna n'ategeera ekintu ekyo olina okuwaabirwa mu kooti n'ovunaanibwa so tukubiriza abantu baffe babeere bagumu ebiva mu bye tukuŋŋaanya bino bijja kukuumibwa nga byakyama ate bijja kukozesebwa enteekateeka gye biyina okukozesebwa yokka walaga nti abazadde abatuwuliriza kati ku Radio 4 yes they are very key stakeholders mu masomero gano baroso ne mu exercise eno yes obagaza abazadde abatuwuliriza kati ekisooka abazadde babeere nga tebatya tujjukira enteekateeka ezijja bwe zijja njakuba ekyokulabirako ekyokugema abaana mu masomero azadde abasinga bawandikira tica temugema abaana baffe temugema kakati ne mu nteekateeka eno ebigenda okuva bigenda kutuyambanga abazadde ate bigenda tuyambanga abayizi ate bigenda kuyamba ne gavumenti n'abasomesa so tukubiriza abazadde tebagamba beditya nti omwana wange tebamukola ki tebamubala ekyokubiri tubasaba abazadde bw'obanga tonnawaayo information eno okusinga nini tuyambe tuziweeyo kuki ku masomero kyoba n'essomero kuba bo kati bategedde kigenda mu maaso yes bwe basindika omwana nti muwe oba ne bawandika kaki nti omwana muwe nini tokola ki toga bajagaza kibagala kunkola ki era wembadde ngenda nti n'essomero bwe liba nga likuwandiikidde kuba oluusi amasomero gatuwandiikira obubaluwa ne bagawa abaana oba ne batuweereza ne text messages nga balina bye batusaba tukolaganire wamu n'abakulu b'amasomero okulaba nga enteekateeka eno egenda mu maaso ffenna tuli bazadde ffenna ebyenjigiriza bitukwatako omwana owange anyigirizibwa kyekimu n'omwana wa Kungu n'omwana w'omuntu omulala yenna mu ggwanga so twagala kutereeza byanjigiriza